Bobi Wine finally addiza Honorable Mathias Mpuuga omuliro wamu n'Alien Skin akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo engeri maama we gy'afuddemu kitalo nnyo bambi afa obulumi nakakatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Bad Black ne Sirimu Daddy we bannange nabo kyetaagisa nga mbeera biddeko Nubian Lee avudde mu mbeera ate n'atabukira omukulembeze w'eggwanga ono aliko mitawaana myerere ku sayidi ya Ripazo wamu ne Gravity omutu era nga UNCC kibaganya okuyimba mu bbanga tanaba kutegeera libagenda okuddiramu okuyimba mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ensonga z'okuwemula oba ez'obuwemu aziyingiddemu era nga Gravity omutujju ne Ripazo tebagenda kuddamu kuba nnyimba zaabwe ku BBS Telefina wamu ne CBS Mandu songa enkola yaffe mbasaba video no mujimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra n'ennyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu ntiisa b'ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka business zo nga tezitambula bulungi oba oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko ate ennamba y'essimu eri awawamma akulomberedde wamu nange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Babi Intungo era nga leero tutandikidde mu mwoyo manyifu nayo kadde otuule weebaze Mukama muyimbire muzinire mutendereze oba mukitegeera ku lw'ebirungi byatukolera. Waliwo ekisa ekinondoola kyerewuunya okuva obuto bwange Mukama omukono gwo ngulabye ekisa ekinondoola ekitaŋŋanyera kugwa ekisa ekyo kye nneekola okuntuuseeka wali ekisa ekinondoola kineewuunya nze okuva mu buto bwange Mukama omukono gwo ngulabye ekisa ekinondoola ekitaŋŋanyera kugwa ekisa ekyo kye nneekola okuntuuseeka. Mukama olwaleero mwebaza olw'ekisa kye ku bulamu bwange mulabye teri lunaku luyita nga sirabye mukono gwe n'obulungi bwe mu byonna bye nkola ekisa kye kibadde ku bulamu bwange bukyanga nzaalibwa. Bwatyo munnanga ate mukyala Bobi Wine Babi Intungo asazeewo yo olunaku olwaleero alufundikire na mu mwoyo nga yeebaza Mukama atenjereza Mukama olw'ebyo ate munnange byamukoledde bye bayise bannange nga nabo bayise mu bingi era ddala kisa kya Mukama kituufu kye kimulondoola nga ate we muwulidde munnange era nga si bye bokka wetuddako eno ewa Planned mwami mu husband munnange n'omukyala akoleera omusajja Bad Black namono omunango olunaku olwaleero akawungeezi balabiseeko batyo wammanga bali mukwano gulinda ogw'ekimmemmete akayimba kyabadde bayimba sigenda kusobola kabateramu wano olw'ensonga za copyright munnange naye nga maama omukwano guno gunyuma ate no gunyuma ng'omusajja bakulabirira bulabirizi ng'omukazi yafuubaana ne bannange oba nze ntandika nti okulabirira omusajja nga nze n'ekikumi ekiwa omusajja ekikumi bannange kinnuma oba ndi mukodo simanyi nakumanya kale bwe tweyongerayo ne Bebe Cool olunaku olwaleero abadde alina press conference era nga azze ayogere eddakiika zibadde ntono nnyo era nga kyekibadde kimuleese okututegeeza nti olunaku olwokutaano agenda kuta oluyimba oluyitibwa Circumference munanga abasinga abali amanyi nti agenda kwogera ku byabufuzi ku byaki apaana ye abadde azze kututegeeza luyimba lwe lwagenda okuta era ng'akomekereza ayogedde ku mukyala we Zuwena nti munange oyo omukyala amwagala nnyo. Bebe Cool yategeera mukazi we eddakiika entono z'ayogedde omwenda oba 10 z'ayogeredde era ssebo gye bifundikidde ng'akoonyeko ku mukazi we. Dear fans, friends, music lovers, and everyone of those who don't like, even those who don't like Bebe Cool as a person, I invite you to scan the QR code and to save Circumference. It's a new era and it's a new trend. I
invite you to kindly scan the QR code and pre-save Circumference on, of course, platforms like Spotify, Apple Music, Tidal, Audiomack, and Amazon Music, among others. For more information about this song, of course, please check out all my social media pages. And for any questions, kindly check with the project manager, Bushington, or my PR team led by Mr. Kadu Abe, and many others among us. For now, I want to thank you again. I invite you to walk this journey with me as the media and as Ugandans. And there I say, enjoy this beautiful evening. Thank you so much. byebyo nno ebibadde ebigambo bya Bebe Cool kyokka ayogeredde eddakiika kumpi 10 oba nga 9 z'ayogeredde n'amala era nga oluyimba baluyita Circumference agenda kuluta olunaku olw'okutala era ng'agambye lugenda kubeera ku mitimbagano wonna endowooza munnange kale lulindirire gwe wenna ayagala Bebe Cool we tweyongerayo ne Father Anthony Musaala oluno munnange alina ekigambo kya Mukama ekirungi kyatuliisiza era ngenda kubanga mbateerako akatambi era bambi kale nsaba kisobole okuwoomera amatu gaffe manyi byonna tubikola naye mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera so tusooke tulaba ate kikyatuliisiza oba emmere ey'omwoyo gyatuwadde tweyongereyo asobole okulaba Yesu naye Yesu n'amugamba n'amuyita n'amugamba nti Zakayo kawansi bannange nno tulina okukka wansi ebitwewanisa bingi omululu gwa ssente obwannakyemalira weeyagala wekka abula tobafaako weewanise kubanga wasoma nnyo olina PhD biki kawansi Yesu kye yagamba Zakayo ate Zakayo n'akama Bayibuli egamba nti yavaayo misinde mannange nze ndi mukadde biyinza okugaana ebyemisinde naye kaŋŋende mpola nzike wansi bwe yamala okukka Yesu n'amugamba ti olwaleero obulokofu buyingidde mu nnyumba yo. Amina tweyanzega ate Father Anthony Musaala olw'akalowoozo kaffe olw'ekigambo ky'owa Mukama ate ky'otuliisizza munnange omanyi bino byo kasavu kanyamaire otugendako mu ddiini ate eno otugendako munnange na biki ebiba bifudde mu ggwanga munnange bwe tweyongerayo ate ne mwana muwala ono oba omukyalo ono tali mu Uganda wabula ali mu nsi z'ebweru ndowooza eyo mbawalabu munnange ensi gy'alimu erimu olutalo nga bwe mugenda okuwulira ng'abyogera kubanga akatambi ke kalina mu maaso era buno obudde ng'asobedde waka ne mu kibira era ng'asaba obuyambi so bamikwano nsaba mu sharing eno video era etuuke ku kampuni eyo eyaleeta bano abaana kubanga mbu olutalo lususe ate bakama baabwe bo bali mu nteekateeka ezibalekawo bo beddukire beetaasiza obulamu obwabwe bambi baabakozi babaleke endowooza babatti mutuyambe nga tonnafuna kizibu tosobola kumanya nti waliwo omuntu ali mu mbeera embi tuli eno Siriya tuli mu entalo zaatabuse dda mikwano gyange abamu bakama baabwe babadduseeko dda bagenze Dubai bo babalekedde kyokka n'abaana n'abange babadde bapaakinze bagenda lwakuba nti lwataluze ekiro ky'olwaleero nga banimbyelimbye mubandeka wa muwala waabwe bagenda kumalayo omwezi gumu kwe kubuuza omulenzi n'angamba nedda bagenda Canada bagenda kumalayo n'emyezi 3 babadde bakulimba kwanza ekiki Mukama Katonda tugenda kola essaawa zino nyinza okuba nga nsobola okukwata video naye ate ne bukya nga sikyasobola gikwata olusinga nfudde olusinga tudduse mu nnyumba tweyongeddeyo okitegeera bane tugenda kola tutya gavumenti mutuyamba abaana abali eno Siriya tuli bangi sirinze katuli abaana bangi kisooka ne kampuni yaffe yali yateekawo gurupu ne gurupu yagigadde
byebyo munnange baganda baffe abawangalira mu diaspora mitawana myere so bambi tambuza vidiyo eno ate etuuke ku kampuni eyo eyaleeta bano abaana kubanga bagamba nti buno obudde ne kampuni eyabaleeta gye baali badde basobola okuggyako obuyambi yababulokinze. Bannange bantu mwenenge lwaki ddala obeera obulokinga ate omwana gwe watwala mu mawanga gy'atamanyi kubanga naye obwo obudde abeera abeesingidde ku ggwe luno olutalo ssaawa zonna bakama baabwe bagenda baddukako basigale bokka nga mwe mwekka abalina okubayamba. Bobi Wine mulina maaso wano ng'ate ayanukudde Alien Skin wamu ne Honorable Mathias Mpuuga nti bo munnange bayaayi naye ate bali Mathias Mpuuga ne Alien Skin babbiikuwa bannange noddo luyidde lwambuka oba kitokota kisi kisaanikire bagambe tuli bayaayi naye tetuli babbi waliwo enjawulo. Principal abaddiza omuliro nti bo bayaayi naate bali baba abagamba babbi bannange bino byo bikutabula okaaba wooseka bannange munansonyiwa era nga ye nubiyaniri bwatyo munnange avuddeyo n'akubiriza banene abagamba nti mugume temuyuuga temukyukakyuka temukkiriza muntu yenna kubakyusa kubajja ku bulamu okutuusa ng'ate baggyeko omukulembeze ono aliko munnange nga beddiza entebe yaabwe. Ate ng'ekizibu kyaffe mutooko mumumanyi gamba neyibawo ekizibu kya Uganda. Museveni kyekizibu kya Uganda, enguudo embi, obwavu, amasomero amabi, newebeera nsiri nga yekulumye oyo Museveni. Nze mbawulira enjala etuluma, obulwadde, Museveni kyekizibu kya Uganda. Tetujja kufuna mirembe okujjako nga Museveni avudde mu ntebe eyo. So abavubuka mwenna mwebereremu zino ensonga. Bw'ati ate Nubiyaniri bw'ategeezezza banne nti munnange mugume weewaawo omuyaga mungi naye ate mugume mwekwate mwenyweze temukkiriza muyaga ogwo kubatwala. Anytime obuwanguzi bugenda kujja ng'ate ffe abali mu nsi empya kalife we tulize wamma kweyagalira mu nsi empya. Munnange olunaku lw'ejjo ekitongole oba ekibiina kya UNCC munnange kyavuddeyo ne kiyita oba ne kitegeeza kulabita omutujju n'eripazo nti olunaku olwaleero munnange babagala mu meeting bajje babanyonyole zino ennyimba ze bayimba ez'okuwemula baba baliko kiki ddala ekiba kibali ku bwongo ate olowooza gulabita alabiseewo mu meeting talabiseeko riripazo naye kennyini talabiseeko era kibakoze munaye gulabita omutujju ne riripazo nga babagamba tebagenda kuddamu kuyimba paka mu kiseera kyonna kye tutanaba kuddamu kutegeera so gwe wenna munnange abadde ali mu nteekateeka ezibuuki nga gulabita omutujju ba riripazo sooka olindemu kubanga buno obudde babaganya okuddamu okuyimba ewantu wonna ngenda kubanga nkutuusako wano akatambi ate tusobole okweyongerayo. Essaawa zino ababalina tubasaba nti nno babaholdingemu olwaliza okusula efulumiziddwa mpaka nga batubuulidde nti nno ffe tetubalinaako olukusa naye gye tujja olukusa temugenda kuddamu bategeka tusaba poliisi olukusa poliisi okukuyali olwokuba ndino poliisi egamba nti tugenda kuddamu bakuyali ffe tulabula bapromota baffe okusabayinga ekinga mu bizinesi azinawo awo nno we tutuuse gulabita omutujju n'eripazo maziga meerere okuwemula kufuusa okuwemula kati so tebagenda kuddamu kuyimba naye newuunya abantu bedde baali balina ennyimba ze bayimba nga luyimba lulimu ebintu by'okuwemula naye nga woba totudde n'olwefumiikiriza ng'oyinza obutabitegeera kati nga luno simanya asimbudde ate emmotoka ddole w'omwana akaaba kati ne wookinyonyola omuntu nakati abantu abasinga tebamanyi ddole w'omwana akaaba kiki kyali kitegeeza naye ab'ennaku zino akikubawo obukubi olinga kino. Esookera ddala nsooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita twogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino so atuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi so osanga resolution zandibadde zikakkana but right now nsaba okwogera resolution ze tutuuseeko. Akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano nga tuyita mu ba promoters ku bivulu nga tuyita ku media publicizing that music. For example ezenyimba zaabwe zisobola nziziyisa mu kamwa kubanga nina abaana ate ndi mukyalo muzadde
So tusazeewo ng'akakiiko babeere black listed. Then resolution ey'okubiri, abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga bali bategeeza ddala. Resolution eyokusatu, tukisudde nti industry yaffe yeetaagwa okujja awamu, abamu bakola ebintu nga tebabimanyi. Twetaaga okuŋŋaanya abantu baffe tubabuulire ekirina okugenda mu maaso, the do's and the don'ts. So tumaliriza tusabye Uganda National Culture Center etegeke kye bayita stakeholders engagement essaawa yonna wetuyitira ba artists abakulembeze baabwe tusobole okwogerako gye bali. Resolution endala, Uganda Communications Commission egenda kubaninga ennyimba ezo eziteereddwa mu italics, as in pulling down, okubeera nga tuzijjayo tusobole okutaasa ku balala kubanga ebyo nno bye bibadde mu meeting. Jjukira olunaku lw'ejjo babawandiikidde kiba kuntumye oba kikire kitwala omunaku Lily Puzzle ne Gravity Omutujju bajje boogere ku nnyimba zaabwe babanyonyole zitegeeza ki. Ate mulowooza mu meeting balabiseeyo tebalabise era nga bwenjogera baba baanize tebagenda kuddamu kuyimba mu kiseera kyonna kye tutanaba kumanya. Kati ate ye Lily Puzzle agamba nti omuntu alina okumugaana okuyimba ewantu wonna alina kuba Eddy Kenzo kubanga ye gwamanyi nti ye president w'ekibiina ky'abayimbi. Ngenda kubanga naye mubatuusaako mu maaso wano ate nga jangu wano jangu wano watandika ddi obutawa abakulembeze bakuno bitiibwa. Tokimanyi nti president w'abayimbi yebba wa minisita ono Nyamutolo Eddy Kenzo munnamasaka omugundiivu mu nkuba y'endongo. Kwegamba gwe tokyaweera ddala abakulembeze bitiibwa omala gawandiika bbaluwa nga toyise mitendera toyise mu protoko n'oyitaayita abakulembeze n'obayisaamu olugaayo. Wawandiise ebbaluwa mbu otuyita totegeezezaako pulezidenti waffe atutwala Eddy Kenzo ate twali batabani be kakati oli ku Godfather omuyisaamu amaaso ffe tuli batabani booli ye yatutendeka ye mukuza kakati ate ye pulezidenti waffe ate nze ebbaluwa wadde waginsindikira dda nenkubuuza ffina bino bya ddala oba byaffe byabayimbi byakwejubisaamu naye nagenza okulaba ekintu okitaddemu ne sente nti mukube oyagala naffe tujjeyo bu video bwo wakola nga webajjulira abakulembeze bozi nanga webajjula ensujju gye nayimbye nga webajjulira abakulembeze wenna nga webajjulanga ensujju eno gye ngenda okukolera festival waffe Masaka. Olumu wazinira yali vice president wa Uganda omukulu Sekandi ne webajjula taata munnamasaka omukristo omunnaddiini ow'ekitiibwa vice president Sekandi ensonyi ne zimukwata ng'omulemeddeko webajjula. Bu video tubujjeyo nga webajjula kiki kye wali ogezaako okutegeeza. So bw'oba oyagala tujje tuwandiikire tugenda kujja ne president eyalondebwa akulira abayimbi mu Uganda Eddy Kenzo omuwe naye ku bbaluwa. So tujja kujja n'ekitaffe kuba ye mukuza otunnyonnyola ensujju kitegeeza ki n'enkudi. Ensujju tebazirya mu Buganda tozimanyi. Enkudi nakugamba mazina gwe kiki wategeera. So owa abakulembeze ekitiibwa. Lily Puzzle bw'atyo munnanga ate bw'asobodde okwanukula Fiina Masannyalaze eyagambye nti singa abadde Eddy Kenzo nga yavuddeyo n'akomplaininga ku nnyimba zaabwe bandibadde basitukiramu nabo ate nga abatega ogw'ekyayi kubanga mu bo gwe bamanyi ye pulezidenti w'ekibiina ky'abayimbi Eddy Kenzo ate era nga wekiri naye mbu kati bano boogedde bo bali mu kusaaga. Kale bwe tweyongerayo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye era ennyimba za Gravity Omutujju ne Lily Puzzle aziganye okukubwa ku BBS Telefina kwotadde ne CBS ennyimba zaabwe tebagenda kuzikubamba kubanga zaabwe muti era ye omutanda wa Buganda aziwulira atya nga ziri mu kkubwa ku BBS oba ku CBS. Sooka omulabe maaso wano ng'ate abyogera kyokka ate ye Gravity Omutujju abinyiigidde. Oyo Gravity Omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava
Ebyagula vita omutujju bino byo biyidde byambuka munnange kati bamuganye okuyimba ewantu wonna era nga ne Katikkiro agambye CBS Terefayina tewaba n'omwaddamu kuba luyimba lwagula vita omutujju n'eripazo bo munnange n'osanga abadde babiyita byakusaaga ne maama ebintu biri serious nabo baawemudde nnyo kati simanya bannange atulagula vita luyina ente abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono sore mo berkuruka mihai. Kalere. Apa namu kontrolana kontrola. Byebyo no munnange bisalo bannange ekintu muzadde kyo kyagenda wala oba kale ekintu kufiirwa abantu abasinga mbalabye nga bakomplaininga nnyo ku kano ka video nti lwaki omwana bamulaze entaana ya maama we munnange tusobodde okwogerako ne bazadde boono omwana oba kati buno obudde abaamusigaza bagambye nti omwana akaaba okuva lwe baziika maama we abeera akaaba buli kati munnange nabo basazeewo bamulage entaana buli waanayagala ng'okukaaba oba buli waanawulira nga ayagala kulaba maama we ng'agenda kweyo entaana ge gaabadde amakulu mu ekyo naye nga nabo munnange baakikoze mu buwaze ng'omwana abasobedde. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kangida oba any harmful bacteria